Paalamenti gye buvuddeko yayisa ekiteeso eky'okuyimiriza amakampuni agatwala bannayuganda okubafunira emirimu ebweru, era nga kino kyaddirira amawulire agava mu bantu ababa bagenze ebweru batulugunyizibwa saako n'okkolera mu mbeera etawuumwa nnakabululu. Wabula kati omubaka wa Uganda atuula e Saudi Arabia, Rashid Semuddu, agamba nti ali wamu ne Paalamenti olw'amakampuni mangi agaleese bannayuganda mu mawanga gano gakiikirira era nga tegamaze kwekenneenyezebwa, ekintu ekiteeka embeera zaabwe mu katyabaga. Kaweefube yenna aliwo wakulaga nti gavumenti kulwanyisa abantu abatwala bannayuganda mu bukyamu ne babaviirako okubonaabona, abamu n'owulira tebabasasula, abamu n'owulira bababonyaabonya, naye nga byonna biva mu ngeri egyebatwalibwa. Alipoota ezizze ziwerako zifulumiziddwa ziraze nti bannayuganda bangi batwalibwa ebweru, naddala abakyala, ne badda ate emirimu gamba ng'egy'okwetunda. Wabula ono agamba nti alipoota ezisinga obungi zimutuuseeko nga ebikolobero ebiwerako byamala dda okukolebwa ku bantu abatali bamu. Twandisuubidde nti munnayuganda yenna oba otuuse Saudi Arabia, baba baleese okukola e Saudi Arabia, tulina okubeera ne likodi singa embassy. Naye mbagambye tubawulira afunye ekizibu n'alyoka addukana gye twagala okuyimiriza. Wabula n'amakampuni agamu ku ago agali mu mulimu guno gasiimye enteekateeka ya Paalamenti eno nga gagamba nti abantu ab'ebicupuli abali mu mulimu guno battattanye erinnya lyabwe bya nsusso, so ng'ate bo baamala dda okwekenneenyezebwa. Kayitongwa Fred akolera kampuni emanyiddwa nga Middle East Consultancy ng'eno eri mu mulimu guno ogw'okutwala abantu ebweru, era ng'agamba Paalamenti kye yakoze oba oliawo kyandibbulula omulimu gwabwe. Nga ogenda ku registaringa ku kampani sooka ogende ofune omanye nti erimu ezo eziregistered ne gavumenti, olyoka otwaleyo ekintu kyo kyotwalayo ku registaringa. So si kumala gatwala gaga nti sobola okufunira visa okuva Dubai, nzije nkuwe ogende. Kampuni eno etutte abantu abawerako emyaka egiwera, ng'era abantu abasoba mu 1,000 be bafunye emirimu eno, wabula nga kino bakikola oluvannyuma lw'abo abagenda okubakozesa okubabuuza kajjojjoji w'ebibuuzo n'okulaba nti oba basaanidde, era nga bava kuno nga bamaze okufuna kontrakita zaabwe. Paulo Matovu ku WBS TV mu Kampala.